Yes, webali kubanga okyagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV, webali kubanga okyatambula naffe. Nja kusooka mbabuuzeeko yonna gye musinzira okubanga mutugoberera, mwasuze mutya, mwasiibye mutya okusinzira ku budde n'ensi gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Webali kubanga okyatambudde naffe wano ku Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga, nja kusooka nkusabe ikkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne ku kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna, era nga bwe ntera okugamba nti ojja kubeera omu ku abo abanasookanga okumanya buli nsonga yonna Red Zone TV gyenaabanga etaddeyo. Mwena abatambula naffe mu programs zaffe eza buli lunaku mbeebaza, kyemukola kya mutawaana nnyo, mmwe mutuwa amaanyi okusigala nga tunoonya amawulire gano n'okubanga tugabaleetera. Mu bbanga siddene nnyo tugenda kujja live n'embeera nga bwegenda okubanga ebeera wano ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule. Jjukira olunaku olwaleero twakutegeezezza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde n'abamu ku bakulu abalala mu kibiina ekya National Unity Platform olwaleero bagenda kubeera nga baaniriza abantu abapya mu kibiina ekya National Unity Platform. Naye nga tunaba kubanga tutandika enteekateeka ezo, njagala kusooka okuwa amawulire wano gensoose okubanga nfuna. Mmwe mwenna ababadde bagamba bino nno biva ew'omubaka gw'olaba ku screen yo awo amanyiddwa nga Honorable Alan Mayanja. Honorable Alan Mayanja ayina ebigambo byayogedde ebitiisizza oba ebitadde gavumenti y'abasajja bano ku bunkenke, era nga sinaba kubanga ngenda wala, njagala nkuwa ebigambo bya Honorable Alan Mayanja. Afuddeyo n'ategeeza nti gavumenti eno gye mulaba, gavumenti eno mwe gye mugamba nti ffe ababaka okubanga tulemedde ku nsonga y'okubanga tetudda mu parliament nti tuli mu kunoonya byabufuzi, abategeezeza nti nze ng'omuntu abasajja bano nange bampambira abaana bange bana. Ebigambo bino ngenda bikuwa obyewulirire, naye ng'avuddeyo n'atutegeeza nti ye ng'omubaka wa parliament bamuwambira abantu bana, omwali driver we, omwali bodyguard we, ogenda kubanga obyewulirira. So kati yagambye nti ku nsonga eno Honorable Mathias Mpuuga Nsamba gyakulembedde y'ababaka ba opposition naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga tebagenda kudda mu parliament paka ng'abantu bano baleeteddwa. Yagamba Honorable Alan Mayanja nti ate ye ayina ensonga eyiye ng'omuntu, ensonga ennene, kubanga ye ategeezezza nti olwa tebakuwambirangako ku muntu oyinza okitufuula ekyokuzannyirako, naye ye ng'omuntu, imagine omubaka wa parliament bamuwambira abantu be bana, abamu ne babazza newankubadde nga bakyabanja abo abali mu kibiina ekya National Unity Platform abatannaba kubanga bakomezebwawo. Njagala osooka owulire ebigambo bya Honorable ono ye yennyini byagenda okubanga akunnyonnyola otegeere obulumi bwe balina abasajja bano n'ensonga lwaki bakyagaanye okubeera nga badda mu parliament, newankubadde nga Anita Among omukyala akubiriza parliament y'eggwanga Uganda ataddewo embeera ey'okubeera nga ebatiisatiisa. Honorable Alan Mayanja bw'ati bw'agambye. Batawambirangako muntu gw'ojja kuwoza nti tuli mu katemba, tuli mu kunoonya sima political mileage nga bwe balowooza. Nze bampambira abaana bana, n'avuga Costa yaffe Sebunya Yasini, ne bawamba Khalid omu ku bodyguard bange nga ndi mu constituency, ne bawamba Kajimu Fred, ne bawamba Alex. Naye twamala kuteekawo mbeera na kuteekamu Abias Kopasi nga tukaka gavumenti eririzinga abantu ne babasuula wali eri kugondi ku Jinja Road police station, ne babagulako sibagwa terrorism. Kaka ne wewuunya gavumenti eni yamu Museveni ngeri gyekolamu ebintu byayo. Bate bagamba nti mwe mwegobayo munda. Kati n'olwekyo ne wabweru muteekeddwa okuvaawo n'ekyemisana pe. Naye ensonga ziwerako, naye muzo ez'enkizo kyekiwamba abantu bakibalama, baddamulira, bawangolo n'abalala bakanatta abatalabika bangi lwakuba nti esemanyiko 18. Olwaleero abaana baffe bali ekitali abayitirivu batulinamu ne Kalanzi Sharifu omwana waffe ow'Olina Kaseke, mwana w'Enkokonjeri mwana wa chairman Mulamba Sindikadduwa, bali kitali ababatwala mu kooti maasho y'e Makindi mulwokuba babasanga nga bambadde ovulo, babasanga n'obukofiira liyale. Otwala otya abasiviliani mu kooti maasho, so nga ate ne High Court yavaayo n'erulinga Constitutional Court tekimenya mateeka. Naye bano olw'okubeera tebakkiriza mu lulovulo, tebakkiriza mu constitutionalism, bo bamala gakola batujju, emitima gyabwe si myenkanya. N'ensonga endala olwaleero abantu bangi abattibwa mu kalulu ka 2021 base Frank Senteza. Twebuuza abaali bavuga patwe yakoona Frank Senteza baliwa b'ofiisa zaabo abazenga balagira okwata abaka banuupu, okwata abaana banuupu. Mulaba twalibeko olunaku lwaffe olupende
tusabye abaana baffe n'abantu abaze bawambibwa kye baatukola engeri gye bakwatamu abakulembeze ba Nuupu. Olwaleero n'ebirala bingi ebiriwo ng'amagye okulemera ku nnyanja nga gakyatta abantu, so nga twayisa n'etteeka eribagobayo. Olwaleero bw'otunulira ensonga z'abalaalo mwakyoli, so zonna ze ensonga ze tugatta awamu. Naye olwaleero liifa liwaffe, custodian wa parliament, speaker, leadership, leaders abandivuddeyo red card ne bagiwa executive. Red card ate bw'ogiwa omuntu ali mu kusala omupiira agenda okuteeba alwanirira abantu, wabaawo obutali bwenkanya. Kituva tugamba ti ensonga enkulu eyatujjayo tennakolebwako. Tulinze statement okuva mu Jim Muhwezi, minisita wa security, minisita wa internal affairs Kayindo Kyafiire, bajimu ba Muhoozi bajje banyonyole bannayuganda bano abantu balilidda wa. So bino byonna ebirala ebyokutugaana simanyi okugenda okulya emmere ku kantiini, ebyokutugaana simanya travels, bino simanyi ebyobutagenda mu East African Community Games, ebyo byonna obusongasonga ensonga enkulu era gye tukyayimiriddeko era gye tukyansitinzeeko, era tusaba bannayuganda tubeere kimu. Naye tubeebaza olwa feedback gye tufuna mu bannayuganda abakyali mwesa bagamba munywere, era ekyamazima tukyanywedde, tetugenda kusesetuka. We twasibira we twasibidde, kubanga eno ensonga yattisa abantu b'e Nakaseke ab'eruweera 500,000 kwali kutyobola ddembe lya muntu. Neffe emmundu si gye tugenda okukwata ng'ali mu kukola bino, wabula okuyita amateeka okukozesa embeera oba oliawo ennuŋŋamu. Alan Mayanja Ssebunya, omubaka wa Nakaseke Central. Ebyo bye bigambo bya Honorable Alan Mayanja bwe yabadde abuuzibwa munnamawulire omu ku nsonga ey'obutadda mu Parliament, ate nga baavuddeyo ne bayisa ekiragiro nti ne ku kantiini za Parliament ne allowances byonna ebintu byonna ebyekuusa ku Parliament bibagibweko. Abasajja bano balumye n'ogwengulu ne bavayo ne bategeeza nti ffe tewali mbeera yonna egenda kubanga etutiisatiisa, tewali mbeera yonna egenda kubanga etuleetera kupondooka, teri kudda mu Parliament paka nga gavumenti ya NRM etuwadde abantu baffe ng'ereese report. Ate ng'ajjukira bo baagambye tetwagala report yokka, kubanga report tegenda kubeeramu mitwe gy'abantu, tegenda kubeeramu bantu. Okujja okutunnyonnyola obunnyonnyozi kiyinza obutamala, twagala abantu baffe. Honorable Alan Mayanja avuddeyo n'ategeeza nti naye yennyini ng'omuntu baamuwambirako abantu be, era nga womuwulidde mu bigambo bye kitegeeza nti abamu ku babaka bano balina ensonga ez'omunda. Lwaki balemedde ku nsonga eno? Lwaki basigadde bakyayimiridde ku magulu gaabwe okubeera nga tebapondooka kubeera nga badda mu Parliament? Kati gwe atanaba kubanga osubscribinga ku Redzone TV ebintu nga bino saagala obeere ng'obisubwa. Ky'olina okukola kiri ekintu kimu, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe, kikwateko subscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne ku kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ojja kubeera ng'omu ku abo abanaasookanga okumanya singa Redzone TV enaaba erina ensonga yonna gy'etaddeyo. Tubeera wano wetuweerereza ensonga bwe tuzitambuza mpola mpola. Weebale kubanga okyatambula naffe, kyokola kya mutawaana nnyo, mbaagala nnyo. Tuwuliziganye ate mu updates eziddako nga bwe nkugambye nti tugenda wali Makerere Kavule kubeera nga tukutuusaako omukolo ogenda mu maaso ng'abakulembeze abalala beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform nga balabye omusana. So kati gwe weekuumire wano atanaba kubanga osubscribinga kikole. Nsonga zonna zibenga zikutuukako. Osobola ntusanga ku Facebook eya Redzone TV, osobola ntusanga ku Twitter gye tuli Redzone TV, ku TikTok gye tuli ate nga ne ku Instagram gye tuli. Ensonga ziba zitambulira. Mwebale kubanga mumpuliriza, mbaagala nnyo.